simanyi oba yawa yani ye Robert bana enamba njimuwadde hai kanso chiku kanso wangoba naye ize kanso wangoba but ize tujja kwesangayo mu Uganda empya kanso wangoba banero nerabira nze omuntu wo tukyali wamu ate tuli wamu wa ntuusa kuba kampeyini zonna zimalako nga sikulaba neŋŋaana naye bannaye deno oli otya deno kenkulabyeko bajja wa Bobby teriko ku WhatsApp leka nziremu njikebere ndabe eri plus mwenda musanvu nnya satu emu emirundi ebiri 0 mwenda mukaaga 5 si eyo 0 mwenda mukaaga esembayo mukaaga 5 5 kuliko 5 jakande najikopye bubi sinzaala benyo industry ifodono na yadita musoga yali kwemu ina industry edamani mu busoga wa ndana dala jinja aye wetubanga tunobulumi bwaife lwakuba tidintanjo otumunula ni Robert SSENTAMU KYAGULANYI wano mu busoga era kyobona tuli wano era abasoga bona betefu bamwaniriza niyo tujja obitayonayo noberiyo bikado oba tujja bitawa abasoga baniriza ino Robert SSENTAMU KYAGULANYI era ekyo tuli basanufu ino aliwa kwata flaga yo Uganda byomu oli kwata flaga yo amena gange kiteke ku mulimu gwo watu tutogenda tamba kiteke ku mulimu gwo ndiche ya person wa ina flaga it is a very big mistake nebaza omukulembeze waife Robert KYAGULANYI okuloza okola nsobi esingayo kuba enene get your flag get your Uganda manifesto ndenga njandulira bana Uganda tosaba tulikunga bana Uganda bwacha gwanga ya Uganda tebatatanye banirizo mudingo wefe era nakungana abena lufenya yakikirira bona baide politics banirize ngobi yafuka musoga musoga kwa mweri angobi atizena ninze ngobi Samuel sawa ndi kumaniriza lesa nulingi bobononya accountant numulangira bobononya omusomeso omulungi twali ko lwakisero kyatupanga abasomesa Rwanda tarifena mpaka babatwala mu nsiza because abasomesa abagezi nnyo bebusoga tulina security ngifebena mugenda kunzikiriza ndowooza enteekateeka ekifaananyi kyendi mu kulaba wano naddala eri bannakibiina kya national platform amagye gali mu kuweebwa engeri gye balina okuba nga beetambuzaamu asooke tugende abasajja abeewaddeyo abasajja ennamige abasajja abagamba tufiira ku president oba mbeera ki oba mbeera ki soke tulaba enteekateeka gye balina atambula nange tugendeyo oli bulungi ekitiibwa kya Uganda flag kyali waggulu nnyo ng'oli bw'agiraba they used to respect it but right now buli muntu bagirabanga ekintu ekiryawo kitalina makulu gwe omukuba tafuna kadi naye ng'ogamba funa flaga yo buli omu president command gye yatuwadde abantu betusinga okuba nga twetaagamu eniyo ekitiibwa kya Uganda tuddamu kikula buto ekitiibwa kya flag eyo ndowooza atutegeeze bupesi yonna nti Uganda kino kyeyayanya ate kino kyeri si kyebatufudde okubeera because we have those ones who have never cared and they will never care and they don't care at all whether Uganda esigala efaanana they don't care nze naawe Uganda ekifaananyi kyegenda okusigalamu osobola okusalawo nesigala nga Zimbabwe nga it is just there so okusigalawo nesigala ekintu kyonna naye tulina olwanirira ekitiibwa ekyeggwanga lino
tulina olwanya ekitiibwa kino eky'eggwanga lyaffe tulina olwana okulaga ensi nti eno ensi Uganda gye mulaba eri bweti ne bweti ne bweti tuzeeyo ku kitiibwa ensi gye yatulabirangamu abazungu bavanga gye bavanga bazze mu Uganda directly specifically n'ava n'agamba ngenda Buganda which is what a part of Uganda ngavudde direct nga bazze kulaba abantu beyisanga batya but right now ebyo n'ekitiibwa ekyo bakimazeewo so buli munnauganda gy'oli kwata fulaga yo odde mutuwanike buto fulaga eya Uganda tugenda tambula nayo teeka ku mmotoka yo fulaga ya Uganda teeka ku mulimu gwe w'okolya fulaga ya Uganda ku mudala gwa chapati gula fulaga ogiteekewo kale so ndowooza woosikira chips teekawo fulaga katale w'otumbira ennyanja teekawo fulaga kubanga bagoberera naddala okukuuma empisa naye kyentegeddeko nga enteekateeka nga bweri nti teri muntu n'omu ku baana bali wano takkiriza singa munne abanga agezaako kubanga awambibwa bateekewo embeera kale tugenda kubanga tubaddira kabasooke bave mu kamitingi ke balimu sinayenga kakati abali ku TV ndowooza mugenda kunnyambako tugendeko mu break aba TikTok ndowooza mugenda kusigalayo naye producer wange nkusaba kangendeko mu break njogereko ne ku bantu bange nange mbabuuzeeko oba bamaze dda okubanga banza n'erinnya bampadde dda so kale katugendeko mu break katunoonye n'aba TikTok tusigaleko tujja kubatambula ffenna kale This is home and it's the only home that we have. Anyway, waka we tulina. Kati kinetagisa kunkombisinga kwagala waffe. So kiba kakatako obuvunanyizibwa bwammwe. President bw'avaayo n'agamba bannange tugenda situla buto. Ekitiibwa ky'eggwanga Uganda kubanga lyokka lye tulina. Bwe tusitula ekitiibwa kya Uganda tugenda kuba tusitudde ekitiibwa kya Buganda. Tugenda kuba tusitudde ekitiibwa kya Nkole. Tugenda kuba tusitudde ekitiibwa kya Busoga. Tugenda kuba tusitudde ekitiibwa kya Kyoli. Tugenda kuba tusitudde ekitiibwa kya Tooro. Obukama bwe Tooro tugenda kuba tusitudde Kabalega. Ani avuga obubi? Obimulekere ajja vaako ano musirikale mbu yagenda naffe yatugoberera bwe muleka ajja fiira mu byatamanyi. Cabs live from Johannesburg. How are you, Cabs? Someone is asking about jangu ku ofisi ya NOP mu dduuka lyaffe naye bannaye nga munda wajjudde banayagala olwo abadambuza ebyambalo bya NUP tulinawo edduuka lya NUP waneene. You can come and buy from here. The way I love these two young girls. I am not a young girl, man. Bana esiri nyo o parking one nyaji nyorera wano baba kakanyole muko wano boss lasta kanyole muko wano bana esiri kana kato mulekira okuntuta young girl. I am not a young girl. Omuntu ali mu myaka 3 mukana kato bwe mutebe bwe mwagala okunemesa obukulembeze okubeera MP nawe anti kakyali kana kato siri muto mundeke. President omulambo wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yagenda mukulembeze nga alina just myaka 34. President omulamba bingi manya ebintu byakoledde Burkina Faso esaawa zino kati ze just njagala bwe MP kati muwoza mbokyali mwana I am not young man nkuze buli ewetagisa buli wamu wakulu obwongo ate bwo obwongo bukulu ngenda ku CPS pisewo kala obwongo bwange buli mu ancestors naye ngenda kuddayo webitendere mekemijemeka then ngo tulinda president okubanga atuuka bulina abantu ab'emyaka 8 babenga bulina abantu ab'emyaka 10 atolekera ayagala abafiire emirimu data
Okay, kale. Basi bana mawuli abacheka bona kusingana. Kaka. Bona ni mologa. TikTok. Nsumulirako. Ache tubuuza. Oba tebalina nkolegana n'abantu ba Busoga kiki? Kale. Baba wonize. Ne babatitiisa obukugi. Zamuwulidde ade bambuuza ng'ati tunabayo munnamawulire wa Busoga yenna agenda mu maaso nti baafunye okutiisibwa. Kyokka tetunulabayo muntu n'omu ng'ali mu media ya Busoga akavalinga ensonga zino. Ffe kwetuli live from Fajira UAE Dubai. Kale mwebala abantu be Dubai okubanga kwe bana tutandika butandisi. Bale muzikirize kasoke mberekereze katono siwe kiri tujja kudda mu Brian from Mukono. Brian ogamba otya live from Zirobwe oli Zirobwe abantu be Zirobwe mujje muliwa tuli ku kitebe kya NUP wano bayitawo batya Jinja wano kitebe we kiri Dizam Road tuli ku Dizam Road ekitebe kya NUP kicho wano nga tebanazimba kire kitebe ekyeyiganga ndoza kyadde ekitebe kya Busoga wano eno yabadde di office naye oluvannyuma lw'okuzimba ekitebe ekyeyiganga then eyo nesigalawo wetuli ku Dizam Road. Hey papa big up. Yes kale wetuli muzikirize nsoke ngendeko mu break. President yatuuse nedda ali mu kubajja tugenda simbula wano naye Kampala basimbudde. When are you coming to Zirobwe? Tugenda kujja ngenda kuwa updates ku nsonga eyo. Kale kasoke mberekereze bannange naye mumanye tugenda kutambula fenna mpaka Zam Road Dizam Road Nizam. Yes tuli ku Nizam Road abadde babuuza so bayisewa asina phantom charger I have an iPhone. Bana ikankomewo kanzite katono akiteri kuzikiza byeneriwa kamera clear mukade tunakikwata kero tunakikwata wadde yenerinze president. Yes mama wakisaddako inshallah tunakikwatako Ndio mgena protest vote ate bisobola ebyo byensobolera ddala. Nange medi oliotya medo kozi medi tokyali Uganda bannange baada mmwe nenga point yange badde nti buba tonafuna flaga Serunjo my brother ugamba otya buba tonafuna flaga okola nsobi. You're doing a mistake and a bigger one. Omulundi gwotambula na flaga ule mukwata flaga giteeke buli wodi teka ku boda yo teka ku motoka yo teka wakateka mu diro yo teka flaga. Get that Uganda flag man. Twagala kwoza Uganda flag agiza wagusula kitiba kya Uganda kiteeka waggulu. Don Lucas, thank you. Twagala nnyo me. Thank you so much. Thank you Aizon K. Uganda, we are coming. We on the way, Baba. We are going to be there very soon. Give us a live show, not so. Yeah, live show of all the programs. Mujagenda ku platforms zabana mawulire. Mujagenda ku ya president, mujagenda ku ya Sama Uganda, Map Media, Womsam, who else there? Ghetto TV, you go there. I'm going to put it on nebintu. Patrick, andi kula live bachali babuzeko ate muli mutya ate bo bakulaba gulacho gaba bote bayita kulaba njono zage ndo muko senior driver chengendo mukola ajja chiwulira ayino tulina okuyingira no fenna okitegedde zakute ebyuma ate ni walubali timukitegera okitegera aya security nedde no sia security ba
Ndoza mukitegedde mulaba abantu benatambudde nabatambudde nabamisambwa. Makomredi kankomeo bannange. Rodrick ogamba otya? Faith, thank you mwana w'enkima. Naye nga mugende mufukamireko musabe mukwateeko mu bibbo mukume ku byota basobola byonna mubikole. Mutwale bulungi awa MP. Yes, ndi very safe, just know. Muzaya Ibrahim from Jinja Mafubira. Thank you, comrade. Neba ne Joan aliwo abaana batuule tumuvinge. So kubire lita. Joan. So kubire lita. Joan. Bambuza. Oh, the best. Thank you. Thank you. Thank you. Abana teba moving abane twali movies etuva wano Isma ne mutule tu moving atenzo omugagga gwokyalina mu kuranzi okyalina mu kuranzi okyali fresh kye kiriwo George tendi naawe kati kakasa tuli safe musimbula twagala simbula kale tambule kale Ema kale genda kale kwegweke president acyari mu ofisiye nayo imodoka imulize ni mukutuko. Thank you. Eya president esawa yonna baba musajja afulungi. Oh yeah, oleta na artist afulu. Jawani. Bana mtu letu moving. Jana po badambega yirira musiteke wansi mu ndebe bwe mwakwa tenza woye. Kajipeleze ko. Tika abantu ofuna. Bali wano bagay bane mube kubeyo. Batuko bawo wano njo wano. Bwe tubasinga na Jinja temutufe. Mbe wano kulawo. Jinja kulawo ndio soka. Ewe no bali wano. Bayo bwe bakuzira yo. Ila kitu wako kwa wasi.